Hey, you have this side has but now, how is it going to happen? Wait, which game is this? This is Mbazira Daniel, Deputy Headmaster wa Sako Senior Secondary School, nga tuzze okwetaba mizannyo gino ekya basketball egibadde giri ku Janan. So far tournament ennabambi tutuuse ku round of 16 stages era nga competition this time round y'amaanyi nnyo. Sooka twagala okwebaza abatesitesi b'empaka zino okubanga baatuwa omukisa okutegeka empaka za national za ball game 1 wamu n'Endejje Secondary School. Amasomero tulina amasomero 65 agali mu kitundu kino era ku ssomero wano ffe emizannyo egigenda mu maaso egy'amaanyi egy'abalenzi ddala basketball ne football w'abawala. Ttiimu yaffe etambula bulungi n'ekisinga obukulu amasomero ga reportinga ku lunaku olwokutaano olwa wiiki ewedde era tulinawo abaana abasukka 1,500 abeetabye mu mizannyo gino era bukimu kitambula bulungi. Bwe twogerera essaawa eno ttiimu zituuse ku rawundi ey'oku16 era tugenda kuba tutandika okulaba kati abasajja omupiira ogw'abasajja basketball w'abasajja. Kirala neebaza abazanyi ba Janan abavubuka bafe aba Janan bakola bulungi nnyo era emipiira gyonna gye bakazannya 6 gyonna tugigoba bugobi era tulaba twayiseewo dda ku round of 16 tulinze okwetika ekikopo eky'omwaka guno ekya basketball. Tulowooza amasomero gano amala gatwerinde gabuddo gaani gonna gatuule katebe geetereeze kubanga ku luno lwokka naffe batulekereko empanga tugirye.